Reverend Father John Mary Walugembo okuva mu kigo ky'Ekibuye Makindye mwennyamivu olw'abo abeeyita abayivu ate nga bye bakola bisaanyaawo eggwanga ng'agamba nti bano bye bakola n'abo abaafa nga tebasomye tebaabikola. Tetutunuulira mulembe guddako. Omulembe guno ogw'abasomye be bamu bennyini asobola okwata olupapula ne peeni ng'asobola obulungi nnyo okusoma Oluzungu n'ateeka omukono ku bikontrakiti ebigenda okusaanyaawo ebibira. Kakati enkuba bw'etonnya ebeera ng'etatonye. Ono okulaga obwennyamivu buno asinzidde mu kuyimba mmisa eyindidde e Kakooge mu ggombolola y'e Kakiri mu disitulikiti ey'e Wakiso omubadde n'abayivu ab'enjawulo abeebazizza Katonda olw'ebirungi by'abatuusizzaako. Father Walugembo agamba nti eggwanga Uganda lisaanawo olw'abo abeeyita abayivu ate nga mu kulya enguzi bakwata kisooka ekiviiddeko bannayuganda okutambulira mu makubo amabi nga n'abo abaakuguka mu bwalooya kati beeyisanga malindirizi nga tebakyanoonyeza bantu bwenkanya wabula nga bafa ku nsimbi. Amateeka nga muwolereza abantu banange mufe ku bantu leka kuyisaawo bino by'oyagala. Bo balooya babeerawo nga baswakidde balinga mpisi. Alinda awalaba ensobi wonna wonna yawo agenda n'agamba nti oyo mukubye mu kooti. Asabye abantu bonna okudda eri Katonda n'okugoberera empisa z'obuwangwa bwabwe n'asekerera abo aboogera enzungu ng'ate abaana baabwe tebasobola kwogera nnimi zaabwe enzaaliranwa. Abazadde abaana mubayigirize ennimi zaabwe naye tugenda mu masomero omwana ne bamuleeta okwogera ng'Oluganda agamba talumanyi kyokka nga yenna kyejo ne bamuwa okusoma Oluzungu nga nalwo alutankana kakati ne weebuuza lulimi ki lwamanyi lwapapasa. Ye mmeeya wa Town Council y'e Kakiri Bisaso Moses agamba nti kyekiseera abantu abayivu beekube mu mitima baleme kusaanyaawo ggwanga lino mu bugenderevu. Nga mu ebyo bye badibaze mwe mulina obutonde bw'ensi naye kimanyi bakikola nga bakimanyi nga bakigenderedde. Bwe budde twekube mu kifuba, bwe budde tubikule peegi empya tutandike okukola ebituufu kubanga ebituufu bye basomesa mu masomero ate tubivaako. Babakulu b'ebika abakulembeddwamu Isaac Ssettuba nga ye mumyuka wa Katikkiro mu kika ky'Ekkobe ng'ono yabaddewo ku lw'Omutaka Namwama wamu ne Engineer Stephen Gwojolonga Kirumira amyuka Katikkiro w'ekika ky'Engeye bennyamidde olw'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga era ne bakuutira abatikkiddwa okukomya okutwala ebyokulabirako ebikyamu okuva mu abo abakenuzi. Obwesigwa bukuuma bingi. Obwesigwa kwegamba kyekisumuluzo kya byonna nga bassaamu obuwangwa bwabwe n'ennono zaabwe ekitiibwa kubanga ebintu by'empisa byasomesebwa dda bajjajjaffe baali ba mpisa nnungi nnyo. Omusomesa w'Ekereziya ya Naddangira Kibirige George William akuutidde abayivu okuba abenkanya nga bagoberera ebyo ebikulaakulanya eggwanga kuba bannayuganda bangi banoonya kubeerwa. Guno omulembe bwe gutuuse obulyake bungi nga okuwangaza okubeera omuntu mulamu mu nsi omuga kulina obwesimbu bwegaba mazima gabeere maki gabeere mazima si kunoonya nsimbi bonna okulembeza amazima n'ensimbi zijja kukola ki zijja kumugoberera. Kasule Vincent Kibirige nga y'omu ku bategese emmisa ey'okwebaza kuno asiimye Katonda amubeereddewo era n'annyonnyola ensonga lwaki yasalawo akuguke mu mateeka. Era kyekimu ekyetumesezza amateeka because saagala nnyo olumu omuntu okumunyigiriza ng'ali ku ttaka lye oba we biwandiika ebiraga mbu kino oba kiri tulina engeri y'obigonjoola mutugenda tugenda ku registry mu by'ettaka osobola osanga ebyapa ebirikola mu mateeka gaffe obimanyi byakolaga oba alina obwannannyini n'omulala alina obwannannyini kati ne mugamba tukoze tutya tusobola obugobagobako n'omanya omunannyini omutuufu ow'ettaka eryo. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.